oversight yes emirimu egikolebwa gavumenti n'egikolera KCCA ate n'okulaba nti nange nkola assessment n'okuteekayo okulobinga nsobole okulobinga era neggulu nalobiza ebintu bingi nnyo ebigenda okukolebwa lwa buvunaanyizibwa obwo bwampeebwa. Tukumusa mukatonyeze mwenda omubaka mumuwulidde Honorable Nsubuga bali mwezi omubaka akiika ekitundu ekya Nakawa East. Honorable wetandikira ddala ku representation bannanakawa East obakiikiridde otya biki bye balaba ku ground obadde otandikiddewo ne Nakawa Pass eyo ground nina ebintu byenkoze ng'omuntu nze ng'omuntu eyaweebwa obukulembeze omanyi njala okutegeeza abatuwuliriza nti olondebwa ng'omukulembeze ate tolindirira kwaŋŋanga bizibu ng'olindirira ssente ziba mu gavumenti. Kati gwe ng'omuntu olina okubeera omuyiiya. Nayingira Nakawa nga Nakawa terina ambulance n'emu naye nga nze omu kwasooka okukosebwa emmotoka yankuba olw'ekinnya ekyali mu luguudo era y'ensonga lwaki nayingira ebyobufuzi. Emmotoka wenkuba nali nva kukola bwa town engineer Eruweru era mu kiseera ekyo nze nali consultant w'Abakatuliki mu kiseera ekyo nga nsomesa mu university y'Ekyambogo naye nali ndi ku ddigi yange nva okukola weekend bwe nti omukyala yali akina ekinnya emmotoka gye yava ng'ekina ekinnya nenkuba nenkasuka mu bbanga okukakana ng'okugulu kwange kuvuddeko. Okugulu kuno okwanvaako nali kumpi n'eddwaliro bayita Naggulu naye staff na ambulance kuva Naggulu kujja kuntwala namalawo essaawa 2 nga siyambiddwa naye mbuuza ki ekivuddeko kino era kyekyo ekyankuba omutima ne ŋŋakanyingira ebyobufuzi oba oluusi naasobola okuyamba abantu bange kakati nensalawo okuyingira ebyobufuzi era nensalawo nti ntandika bwe nti nja kugula ambulance nenjigula naye nga ntandika bwe nti nja kukola akalwaliro ka emergency clinic era bwentyo nenkakola ontegera bulungi nengula ambulance eya pikipiki yasooka ontegera twaliwo ambulance ya pikipiki wonna wano mu Uganda naye nengireeta nga oba ofunye akabenje pikipiki eyo esooka n'omusawo ne bakuteekateeka olwajjamu omungi emmotoka egenda okutuuka nga gwokoleddwako era ewaffe Nakawa twali tuyira naye kati lwenjogerera nina ambulance 3 ezikola omulimu ogw'okulaba nti kutakkiriza abantu baffe okufa kubanga omuntu omulamu yagasa kati ekyo weekiri era nzize ngezaako nnyo okulaba nti mu byobulamu mbitwalira ddala ng'ensonga enkulu nga nkola kyebayita health camps zikolera ddala nnyo olw'ensonga nti amalwaliro gaffe tegalina ddagala abantu baffe n'entambula ebadde enzibu nga njagala obujjanjabi obumu babusangire ddala mu kitundu era ne gye wiiki ewedde ku Sande nali ne health camp yakolebwa omukyala gwe bayita yakolebwa kitongole NGO eryawo yakola gundi naye mba nga nagibulesinga kale nno ebyobulamu byo mbikwatidde ebyensoma ebyenjigiriza nabyo ngezezzaako nnyo bikwata nga nkolagana ne bannannyini masomero owamu n'amasomero ga gavumenti nti amasomero ga gavumenti gonna nasooka ne ngateekamu abaana bayiga ebyemikono ebyemikono naye ebyemikono biki natandika nabyo byakulima nakulunda buli ssomero lyonna nendirobingira enkoko era nga njagala omwana ave mu primary 7 nga amanyi okulunda ontegera nenteekawo ne faamu nga mu kiseera ekyo faamu yagenda mu maaso naye nga nsooka giyita Mayor's Farm olw'okuba naveeri nenzira eno naye omulimu ogwo tugongeddeyo nga ndi MP kubanga nze nagutandika nga ndi meeya era ngongeddeyo omwaka guno ogusooka emyuku mirimu gye nkoze kati abaana b'amasomero gange balunda enkoko ave mu primary nga amanyi okulunda kakati ebyenjigiriza ebirala nenzija era nga nfunye abaana scholarships yes era nina mikwano gyange abeeyama okulaba nti baliisa abaana neyongera nabo abaana bali a middle meal ekyemisana abaana bakijja kusomera abamu twatandika n'essomero baliyita Mbuya ngera dijjukira nga dikubulira abo ne bafunye abazungu ne babawa emmere middle meal essomero lya mukyala bamuyita mukyala Mirembe Uganda Youth Aid baliyita Uganda Youth Aid lina aba orphans bangi nnyo
kakati abaana balya emmere middle meal ekyemisana bakirya ne breakfast bagirya kubanga omwana omuyala tasobola kusoma n'ayita bulungi nnyo kati omwana alina okuba nti akkuse mwana wati abamu yemmiri yokka gye bafuna olunaku kubanga bamu bava mu maka manaku awo nno ekyo ekyemisana kibayamba okulaba nti at least bakisulirako ku makya n'akeera n'anywa obuugi ku ssomero gy'anaafunako okulya era y'emu target tetwakozesa kubanga essomero lyalina abaana 500 naye omwaka ogwasooka nga tuleesa emmere twasobola okuba nti tuweza abaana 740 era kati otwogerera basukkamu awo kyobala nti n'abazungu bano era be naleeta bayongeddeko classrooms 3 ne babakolera n'ekiyungu ekiri modern otegera bulungi nnyo kaakati si essomero lyokka tusobodde okuyamba kati amasomero gali 3 nga gafuna emmere kuli naggulu katale nalyo lifuna emmere era kakati ngenda kulondayo essomero eddala kugire n'abanonze nalyo liweebwe emmere kati ebyenjigiriza ebyo nga mbimaze netujja ku bya ebyanjigiriza njangera tulina bali mwezi community foundation eyo nesomesa ebyemikono era n'olunaku olwaleero noonya nalobinze mu ssomero erimu nga mwana wattu dungi nnyo technical institute dungi nnyo liri wano Ntinda ontegera bulungi nnyo lyateekebwa bakoleya twagala abaana abatonotono naye nga osobola olina P7 olina ndagamuntu naye nga oyagala kukola welding n'amasannyalaze ontegera bulungi nnyo nkwetaaga olunaku olwaleero oba enkya ofune omukisa ogenda okusoma omulimu ogwo ogw'ebyemikono kakati katonoko omwana nga yatula P7 alina ebbaluwa ye yatula PLE naye nga ate alina ennangamuntu afune chance okuyiga okwokya welding n'ebyamasannyalaze katutandikirawo kanzijewo buno obulango 3 bwe tukomawo tweyongere bannange tulina omubaka Honorable Nsubuga Balimwezo Ronald okuviira ddala wali mu Nakawa East nga tunuulira entonotono ndowooza oziwuliddeko olabe ku kiwandiiko ekyampeereddwa olaba nti noonya abantu abo obanga olina P7 minimum P7 olina ndagamuntu ng'oyagala kukola welding plumbing oyagala kukola electrical installation njagala mangu ddala olunaku olwaleero oba enkya onkubire kasimu olabe ng'ofuna omukisa guno naddala mu aba constituency yange kaakati nateekawo Balimwezo community foundation technical institution era nga nayo esomesa bya mikono tusobodde okuba tufulumya abaana bawerako mu byemikono era njagala okwebaza European Union nti we nagituukirira era nengisaba nti abaana bano bamaze okusoma naye beetaaga startup capital bampa ku startup capital abaana bakolaki bafuna cottage industries kati buli mwana alina ka cottage industry gye twagala okulaga eyo ebyo nno muzize ebikola ng'omuntu njagala okutegeeza abatuuliriza nti ebyenjigiriza nga mbitaddaawo naye ate waliwo bano abataasomako olwokuba nti tulina gaapu nene nnyo kyenadde njogerako wali tulina gaapu nene nnyo wakati w'abakola degrees n'abakola technicians tulina gaapu eyo nene nti weesanga nti kati tulina bainjiniya bangi okusinga ba technicians kubanga nange mwenyini naliko technician nasoma diploma ekyambugo nenfuuka technician naye kati na upgrading nga nenfuna masters degree kati sikyasobola kukwatamu kati abakwatamu tetubayina abatandikirwako abo tetulyabalina kubanga ne Uganda Polytechnic Kyambogo yabafulumyanga okusingira ddala bagifuula university kati waliyo badigiri kakati nze nkoze ndya ngenze mu community nendaba bano bajuwakaali abalina experience naye nga tebalina amabaluwa okitegera bulungi abali mu informal sector ng'obukugu balina oli aweldinga naye talina baluwa kati ate nga tasobola kuweebwa na mulimu ne gavumenti kubanga talina ki baluwa otegera bulungi ne ŋŋamba bano sobola kujja ne tubatesitingira wano we bakolera ne ŋŋamba DIT muluwa nengena mu DIT ne bagamba mujje mukole ki mutesitinga abantu bange gye bayita workers pass era kakati twatesitinze abantu ba-applies babadde nga 3 ne tutesitinga nga 2 mu abo era bagenda ku graduatinga ontegera kakati oyo afune workers pass ye ng'esobola n'omuweesa omulimu ebweru wa Uganda ontegera bulungi nnyo njagala abantu bano bafune marketing basobole okufuna emirimu gya gavumenti nati tuli mu bubu ba Uganda build Uganda bebadde bakola ebintu bino bajuwakaali wansi naye nga tebalina busobozi balina middlemen
bamidemeni ate ne bajja ne babigula kati bakula biiru eri kakati njagala bennyini beetuukire olabe wensitudde bagiwa kaali abo kakati ekyo twakimazira tugenda mu graduation yaabwe ebyo mbikola nga nze omuntu mu foundation yange n'ebirala bingi kati wenzira ku saidi ya gavumenti tulina bingi era betutuuseeko naddala mu nguudo mu mwaka gumu bweguti gwensobodde okugira nsobodde okulobinga enguudo zino wammanga mutungo hill road olwakoleddwa lubadde reconstructed lubadde n'ebinya bingi nnyo lwaddiddwa mutungo hill road luli kasozi kwe mutungo olwo ne tank hill lwe luva waggulu lwambuka kumpi ku lukwatagana ne radio maria road nalwo lwakoleddwa bulungi nnyo twalulobinze kakati ne tukola oluguudo newport bay road olwo nabayo nga meeya nga maze okululobinga era mbadde neewuunya kiki naye nakubidde director naŋŋamba nti bamaze solicitor general amaze okukolaki okukkiriza lugenda kutandika okukolebwa ndowooza wiiki eno adb ekolaki yerufaaninga oluguudo olwo lwe lugenda ku pooti yaffe era lugenda kuleeta beauty kubanga lugenda kukolebwa nga olaba olw'entinda olwa World Bank otegera kati nzikiriza nti oluguudo olwo zigenda kuba bbiri waliwo oluva ku Celtel wano oluyita Bugoloobi paka Bugoloobi wabawo oluva Nakawa paka Port Bell ezo enguudo zombi zigenda kukolebwa naye twamala tuzirobinga ne procurement yawedde ne tudda ku Natasha Road nalwo lugenda kutandika okukolebwako twalilobinga Natasha Road Natasha owaye bizibu tweyongereyo Natasha Road nalwo lugenda kukolebwa twalilobinga era ne design yaggwa kakati tulina Kampala Road design yawedde Kampala Road eriya Butabika otegera mungi nnyo nalwo lwawedde twalilobinga omanyi wenafuuka omubaka ne tugezaako nnyo kuyita executive director tugamba nti enguudo zaffe mbi nnyo era ne mbagamba mu meeting eyo mwalimu ne speaker wange ne tubaga ne technical team ya Kampala ne mbagamba omuntu yenna anaagwa mu myala ngenda basuwinga omuntu anagwa mu era nakikolako nasuwingako KCCA no ku mukyala oli agwa mu mwala n'abula oluvannyuma ne munoonya ne mufuna era family nemugira family yenzibu nti sente tenazifuna kubanga bakayanira sente family bali mu kayana yes naye nga kyo bakkiriza bagenda kukola ki ku kizigo bagenda kuba compensating waliwo n'omwami era gwenakubira mukyala Jennifer Musilimu nga nkuleetera omulambo kubanga omuntu yagudde mu kinnya ate nga nanira bagamba dda mutereze ekinnya ekyo ne bagaana kakati nanisitula omulambo nanga tuguleeta n'oluvannyuma oyo bamucompensating so kati buli muntu agwa mu mwala ebeera negligence bulagajjavu oba KCCA ogwo tugikoze era kati tuli ku myala tugikola Faith Kanyankole omwala guli waggulu wa gundi kumpi ne Twins guli mu kukolebwa kati ku bilioni nga 3.5 Nkambo drain ne road nawo luli mu kukolebwa Nkambo omutungo nawo twalilobinga luli mu kukolebwa era nakakobaza abakulembeze bannange Lameka drain n'oluguudo lwennyini luli mu kukolebwa alipo bridge alipo twagala connectinga tufune connectivity twagala connectinga mutungo n'embuya olwo nalwo bridge eneta okugiwako engalo eri mu kukolebwa transformer road ne drain transformer road ozo oluguudo lwawedde naye waliwo snags butono contractor balina okumaliriza butonotono Kabalega close olwazimbibwa Luzira lwawedde Mayindo drain etandika nkya etandika enkya olunaku olw'enkya contractor agenda kuba nti atandika drain eyo n'oluguudo olwo Kasokoso drain Kasokoso bridge etugatta egatta mutungo ne tewali reason lwaki omuntu agenda ayite neyeetooloola eri nga wanasobola okuyita ku Margaret Grant n'agwa ku standard signs kudama naba nga asaze kujja tugenda kulerivinga tukoze oluguudo olwo tugenda kulerivinga luli oluva ekireka ogenda paka Bugoloobi kati Kasokoso bridge yawedde era eri passable bulungi nnyo nabaddeyo olunaku lw'eggulu ne tukola Kampala road bridge Kampala road era Butabika kawedde otegera bulungi nnyo waliwo n'obwala bwe tukola ne community nga tuli ku Nganda road mobilizing community ne batuleeta ku sente ne tukola Nganda road Kitaka road olutuliko kakati tukolagana wamu ne community era njagala okwebaza community yange tugenze maaso twakoze oluguudo olwebayita Bayijuka road olwo era nga nkolagana ne community nawe lwawedde Bayijuka road luli awo era kumpi ne Bayijuka pub ne tukola oluguudo lwebayita Motherwell road olwo njagala okwebaza ennyo omukyala yajja muzimu naye nanga tukola oluguudo luno nentandika mu amayinja tutandika okukola bwe tusonda sente okakana nga luwe bamuyita mukyala ka Yesu
kale nno bridges n'enguudo tugezaako zikola wenzira ku kyagundi ebibiina tugezaako era okuteekateeka ebibiina by'abakyala era nakakati ndi mu kulobinga kulaba nti sente z'emyuga abaatafuna myuga natuukiriddwa ndabe nga ngoba sente ezo nazo ziveeyo abantu baffe bazikole eki bazifune ontegeera bulungi kale nno nga omuntu mu community ebyo ebigwa ku nguudo netusobodde okukola ki okukola milestone nnene nnyo naddala otujja ku nguudo kakati ng'omubaka wa parliament sikoma ku lobinga ate lobbying mwana wattu tuleme okulowooza nti lobbying ebeera mu parliament yokka nedda bonna wangi kubanga katonda wakuwa obukulembeze aba akuwadde ekitiibwa ekyo nga buli omu bagenda kurespect kati lobbying ogikolera mu ministry lobbying ogikolera mu parliament lobbying ogikolera mu community ontegeera bulungi nina ebintu bye twasobola okuzimba mu community naye nga mbijje mu ki mu bantu ba community companies mu community okugeza nakawa division yali teyina juvenile cell omanyi kati obwana bukifeesi bungi naye nga bukwata obwana 18 otegeera bulungi nga tebalina basibirwa bwe baba basibiranga mu cell mu kaduukulu akabonna ontegeera bulungi nnyo ng'ebibiina bivaayo bigamba bikola ki kati abaana babatanga polisi ne bakwata nga tetulina basibira ne babata kati ne butandika okufikira dda bucuwagi kubanga bukwatibwa ate ne buweebwa bondi ne bufuuka buzibu oba okaleese okasibye mu kifeesi obwo oba kakwata okasibye ne bagamba nti tulina kasibira ne bakata ne kadde ne kakusekerera ne kadde ne kakuba kati bwe bubadde bukuba abantu paka we nagamba nti nedda lina effujjo lirina okukoma tetwagala busoba busibi naye burehabilitatinga n'okubujjako mu community mu community kakati n'ensaka nengenda mu babinzika ne bagamba naye tulina ekizibu kyo ne bagamba tulina $2.5 tusobole zikuwa ne zikuyamba nti nenyongerezaako milioni nakazimbira milioni 3.8 juvenile cell nenkateeka ku Jinja Road kati juvenile cell yokka Jinja Road gyeyina nze nagikola ki nze nagizimba era ne bagigulawo ontegeera bulungi kakati eyo lobbying ngeyo omukulembeze olina kubeera problem solver nze wange ndi mukulembeze nti nze nkulembera bali tewali n'omu asinga buyinza awo nkitwala bwentyo nti nze nsinga obuyinza mu kitundu kibampadde tobola bantu oluusi ojja kunsanga nga ndi ne mu jamu kubanga jamu webeera mu gundi enguudo nga for example mu junction jamu akutte poliisi teriiwo nze mukama wa poliisi naye poliisi oba teriiwo nva mu motoka nga nva mu motoka amateeka tegampula political head aba lord mayor then ate constituency yange era kakati nemba nga nkola ki nyimirira wakati nenga gweyimirira gweyitawo mutike genda okulanga jamu akoze eki akadde ero nga nkubira poliisi esindika team awo era poliisi olutuuka nga ekola ki nvaawo naye nga problem gisolvinze onfuna bulungi kati bwe bukulembeze n'olwensonga ekitiibwa nkikozesa ate mwana watu ne bampa respect kubanga abantu bamanyiridde nayo kubanga nsolvinga problems ontegeera bulungi so therefore ne mu security kakati ngenda kukola bikwekweto era njagala okuwaninga ebikwekweto by'abaana obwana obubbi mu kifeesi kolera ne poliisi kubanga abantu bagamba poliisi wegenda yokka ate okukola birala kakati nange embeerako cooperation ne ttiimu y'abakulembeze abalala nitutambula nituyiga mu kifeesi waliwo nakwata mu kifeesi 225 what are you talking about nga mulimu abaana basomero abasinga balina abaana basomero onfuna bulungi nnyo era njagala okwebaza omwami bamufuula DPC bamuyitanga Tayebwa tetwakola tetwagenda kumala gakwata nedda twafunayo obwana bwalinga 3 netumunembuzeko wako wange nembaga njagala mumbuulira gwe mubba naye nga bamba neiba bange mutegera bulungi nnyo abaana balina amanya beetuma amanya owa neiba yeyitanga winter waliwo snake waliwo kimyanso kwega kimyanso yetakwatibwa amyanso kwegamba ontegera bulungi kwega abaana nga beetumya
bakatafali n'olaba abazungu kakati erifujo sirikiriza waliwo Alani oyo Alani yakwata ekiso one time n'akisoga omukyala kuva mu bukyala n'ayuza olubuto omukazi yalina omwana lwakasimu kakati obulagajja bwobwo nga tutunuulira poliisi tesobola kukozesa intelligence kwata abaana abo kakati nze nenkola intelligence nempita DPC ali osi mu kiseera ekyo nemuganja ngu wano bakowa nempita obwana buno netuwandika list nenzikwata nenjiwa isu ontegera bulungi diso wekwata nenjiwa diso nensigazaako gundi nga diso nga bakola okunoonyeza kwabwe naffe bano katukole okwaffe netutandika okuyiga n'okusportinga we bubeera era ewange tumapinze twabukwata bungi twabukwata naye ekikulu obumu obusobola okulifominga tetwabutwala wala naye bali eri bacriminals abo nakakati bali mukomera abamu waliwo bakaddu kabbi yateebwa ennaku ezo newamutama n'alinnya ennyo n'agenda n'afuluma eggwanga naye nga tugirenda kifuula kizibu nnyo okubeeramu ng'oli mubbi era twamapinze dda buli kitundu tumapinga groups ezo manyi balina groups waliwo unato waliwo batifeesi waliwo bakwiki mane kugamba balina amannya agatiisa amannya ago twazigenze tubamapinga buli omu waabe we babeera groups zaabwe basisinkana kati n'aba baguza enjaga nabo twamaze dde bamapinga kubanga obwana buno bunywa enjaga ne bukyusa ebirowoozo nga ne bukola ebintu ebiri intolerable nga tekakyalina kyekalowooza kyonna kirala kayogera kukutta kwegamba kagumya omutima kakati n'abatunda enjaga nabo twatandise omubakwate n'abagitunda era operation nene naye njagala tukwataganira wamu ne poliisi kubanga ne poliisi mulimu abantu ababiri era tugenda bawa babiri bakolagana n'abano n'abamenyi b'amateeka gweoyinza twakwata waliwo omuvubuka yakubati yakwata kifeesi nga mukubye olubale n'amukwata baali basatu n'akwatako omu otegera omutwala ku poliisi naye wa poliisi yennyini nga yayita oli bategeregana ne famire bamute kati imagine wa poliisi mukyala nno yayita famire y'abali bategeregana ne famire y'abali ono bamute kati olwo omenya mu amateeka kugenda kuwona kutya n'olwensonga eyo tetugenda kukkiriza mbeera eyo genda mu maaso twagala okugikwata nga tukyali naddala buno obwana obuto oli ku 107.9 Palo ba Africa FM ekulayo gwe omuntu wa bulijjo tulina Honorable Ronald Nsugga bali mwezo mubaka wa Nakawa East Honorable ensongi endala omwaka kakati nga parliament njagala okubategeeza nti tusobodde okukola era njagala okwebaza nti ekitiibwa kya parliament kigenze kukikomawo number one ekitiibwa kigenze kikomawo era njagala okulwaza speaker gye buvuddeko ennaku ezo nasanze abantu bagamba nti twenyumiriza mu parliament ye kubanga tebadde nnyo money minded tetunulidde nnyo ttooke kweyongeza misaala kukola ki twagadde tutambule bulungi era nga tulina bills nyingi nnyo zisobodde okuyisa ndowooza tuwabangawo NSSF bill public finance management gundi amendment bill otegera bulungi East African crude oil pipeline market bill landlords and tenants bill physical planners bill otegera registration bill fisheries bill eyo otegera bulungi and aquaculture bill administration of parliament kwegamba income tax bill stamp bill kwegamba tugezezaako nnyo okulaba nti tukola emirimu gyaffe egyo twitter tulina gundi nga wagambye matters of national importance motions ezireetedda kufula parliament nyingi nnyo statements eziwandikiddwa opposition minority reports ezikoleddwa zibadde nyingi nnyo otegera bulungi n'olwensonga eyo okutwalira yes ate kakati mukama waffe ayagala nnyo kuba tuimprovinga flow era kakati tugenda kusoma tugenda kubeera nga tuyingira clusters bagenda kutuclusteringa okusinziira ku potential yaffe kusinziira ku bumanyirivu bwaffe nti engineer nti agenda wano gundi agenda wano kakati tugenda mu nsirika tugenda mu nsirika okulaba nti twongera ku bukugu n'okulaba nti twatuketinga ensonga mu parliament mu ngeri y'obuvunaanyizibwa era njagala okwebaza mukama waffe nti agezezaako otegera bulungi tulese alternatives tulese statements nyingi nnyo ku fula ya parliament ogeza ne ku prices ebintu nga tuwa ensonga lwaki tulowooza nti ebintu birimye
Ontegera era ne tuleeta lwaki tusabye tubikendeere nga tuyita mu nkola gye twalowooza. N'olwekyo Parliament twalizowamu tugezezaako ffe ng'aba opposition. Oli ku 107.9 Pearl of Africa FM ekula ly'ogwe omuntu wa bulijjo tulina Honorable Nsubuga bali mwezo nga tunuulidde ensonga zino zonna nga zebagendera ddala mu maaso n'okukolera ddala ku kya oversight nengedde mulondodde nnyo. Tulabye emmwanyi wakiraba walabe ettaka lya Nakawa Naggulu otegera kuddama nga tusobola kukkiriza ebintu ebyo mugenda webito. Nakulengera ng'oteekawo wali eri embeera okubuza kampani ki ezagabanye baminisita baali kuki. Ekirungi nti ensonga z'ettaka eryo nze nazisookeramu ddala era nze nali whistleblower ng'ettaka lino batandika okuligaba baaligabira kampani eyo nereddiza kati minisita okuleddiza nze nakireeta nga kyali mmeeya kubanga nali noonya ettaka bannaffe abataki nga banoonya bagenda okuteeka mbasi yaabwe okutegera bulungi nnyo ambasada wa Taki omanyi banondako ng'omuntu asinga okwagala ensi era bantwalako ettaka akati ambasada wa Taki ambuuza wali tusobola okujja ettaka eddungi mugamba ndi Kololo Nakasero even Naggulu kakati ng'aŋŋamba noonyeza mu bifo ebyo kati ng'aŋŋamba bulooka omu waliwo embasi eyagala ttaka nga bulooka aŋŋamba nti emabega wa ofiisi yo waliwo ettaka libatunda nga nti ttaka ate erya pulojekiti ate balitunda ngenda okunoonyereza nga kituufu bakola ki balitunda mu ofiisi yange eyo Nakawa neŋŋamba kankube enduulu nakola statement yali nkambwe nnyo neŋŋamba gavumenti eno ejooga ettaka eryaweebwayo okuba nga likolebwako satellite city mwami Museveni najja n'abantu bagibwawo wano mu ngeri mbi nnyo najja n'atulimba limandi bagenda kuteekawo satellite city ate kakati balyegabira bwegabizi neŋŋamba nti kati kafuwe ngenda kuzzaako abantu president weyawulira akatambi ako ne bankubira essimu minisita Kamya n'ankubira n'aŋŋamba nti president yawulidde akatambi ate bangambye agala kuzzaako bantu kakati bakwetaaga era awadde prime minister akusinkana ne bampita neŋŋamba sijja kugenda bw'omu nembaga ngenda kujja n'abantu nga babiri nanga jangu n'omu nembaga tujja n'ababiri nengenda ne RCC ennyini omukyala bamuyitanga Jackie Kemikisha nengenda ne chairman wa sitting tenants former sitting tenant bamuyita Baligo naye ali kansala netugenda wetutuuka twasanga meeting y'amaanyi nnyo baminisita balinga bana ba PS bonna nga baweddeyo ontegera aba ministries nensanga prime minister baali basatu First Prime Minister. Prime Minister in Bugunda. Nesanga first. Nesanga second. Yali Alhaji Mugezi. Omugezi omusiraamu w'ebusoga. Otegera bulungi bamuyitangani. Kirunda Kibeji. Akati Prime Minister angamba tusani sukula ndabasoka nibanshima kubanga bali bamanyi performance ngabeera era bako neki ne Rwanda ngatu tubanga ogenda ku kifo kino ekirala mbaga nti ekyaki waliwo ekifo kibanga ngamba ngabo balengedde nti nyizo ogenda ne mbaga nti njagala ku bamemba ba parliament kakati naluka ngamba nti omanyi twawulidde nti oyagala kuzza ku ttaka bantu nga ngenda bazzaako ngenda kubazzaako lino effujjo lye muleeta ngenda okola nga bwenti lino effujjo lye muleeta gavumenti ne bagamba wali mwagaba gundi Shimon lengere kiriwo ne bagamba wange mwagirawo dde mugenda kugirawo kati misota gye gitusumbwa nsikwa abantu batira bantu naye ngenda dizzaako abantu ne bagamba nabawadde ennaku nnyasiddwako nkya ne bagamba nti nedda Prime Minister's office obuzanga mukyala Betty Kamya ajja kubuuza ne bagamba ngenda kuzzaako abantu nga nti nedda president yasazeewo yakoze akakiiko akakulibwa Betty Kamya tuwe omwezi gumu ate muna abakulu basaba n'ogaana ne bagakala omwezi gumu gwogwo ne bajja ku site ne balaba kye nali mbagamba ne tukola meeting era ne tusalawo okusazaamu title okusazamu contract ezaali ziweddwa OPEC nga bamuwadde blank check nga se baatunda naye nga project y'abantu satellite city gye nali nsuubira okukola sigiraba ne ŋŋamba nti nedda kino tekijja kubeerawo kati ne bakansole ne basalawo kuli enteringa Uganda Land Commission bakuma isoke ne bamudirectinga agenda ali enteringa
ontegera mulungi okulientalinga nga kitegeeza nti agenda kuteekamu ekipande kinene nyeera ku makya kiro n'akiteekamu ekipande tugenda okukera ku makya nalabye minisita Pacis Namuganza ebintu byamusomedde nati kati baddamu ne baligaba nga bamu bafojinga n'amabaluwa okuva pulezidenti kakati oluusi biba bituufu naye batomesa pulezidenti oluusi ate naye mwennyini ajja n'agabira ne kampani ez'empewo njagala okubuulira ogenda n'okola okunoonyereza ettaka eribbiddwa nga mulimu ne first family lingi nnyo batutte entobazi zonna bazimazeewo wange nakawo kankuweeyo essimu noti 759 emu noti bamembers ba first family noti osobola okugenda ku Pal FM Uganda Facebook page kwetuli tu streaminga live omubaka omulabe n'ebirala byataddeko osobola okubeera nga bukimu ekifigiriza abatutendeka bangi nnyo nga mumuli newekira semujunganda kugabalo betutuulira tugamba nti bannange abantu bano mwana wattu bakoze bulungi kulumpuugo yatukwatiridde bulungi nnyo muzadde in fact nze atutendese nnyo naye njagala okwebaza mwena abakubi amasimu n'okubakakasa nti tugenda kubaweereza tugenda kukola wobeeranga ku opposition tozira kubanga singa tetwaliwo okuwa direction government n'ebino byonna ebyemmwanyi zammwe zandigenze ettaka lyammwe lyandibbiddwa naye tubeerawo ne tukuba enduulu okusookera ddala n'okutegeeza abantu biki ebigenda mu maaso kubanga ebisinga gavumenti palamenti ebivumbula era twagala okulaba nti tuseparatinga palamenti ebeera n'independence yaayo newankubadde nti bano bannaffe balina kibayita kokasi yaabwe eyo kokasi yaabwe etuula yenrm wetuula yesinga okubeera ngeraba stamping okiba kiwedde naye twagala okubategeeza nti tugenda kulwanirira buli muntu yenna nze wange sikkiriza fujja okukolebwayo ne bano ababbi b'ettaka ogenda n'owesanga nti gavumenti egabye n'entobazi abagagga bakugidde tebagikwatako naye abanakwate mwana wattu beyagala okumenya mu buyimba bwabwe abaleerwe njagala bakakasa nti mugenda kusasulwa kubanga twakkiriziganya ne mu palamenti ababodaboda njagala mukkirize nti twabasakira okulaba ne pamiti bazikendeeza omwenda n'olwensonga eyo tulabe nga omwaka guba gutandise financial ejja ne bakendeeza pamiti mwena mugeze kukulaba nti mufuna ebisaanyizo sobola okubeera ku luguudo kesisi twagisabye ebeere ng'ereeta polisi ekwatagana ku bodaboda market bill twagimaliriza era kutegeeza nti obutale bugenda kutambula bulungi nze nkutadde mwebale nnyo balirira mbebaza ababaddeko Mudaasiru